Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda abatuwuliriza bannange. Mwebale nnyo okubeera nga mutuwuliriza ebiseera byonna bannange. Era tuli basanyufu nnyo okubeera nga muwaayo obudde ne mutuwuliriza. Olunaku olwaleero nga tugenda okugabana njagala okubeeyanjulira amannya gange mpitibwa May Kawaala. Era nga nze ndi mubuulizi wa njiri era nga ngenda mu maaso n'okubuulira enjiri era omusinza ayogera n'abantu ne tusaba n'abantu. Kale olunaku olwaleero nga tuli mu kugabana twagala tulabe engeri gye tulwanamu olutalo. Tulaba nti luno olutalo luno lwa Mukama, naye tulaba nga Katonda okutulwanira tubadde tujja nga tuyiga ne tulaba nga Mukama atuyita ng'agamba nti abantu bange mmwe mujjukire okuva lwe twayiga emabegako. Era njagala n'obeebaza mmwe abagenda nga mutufolowinga nga mufolowinga nga munoonyereza enjiri ku Facebook, ku YouTube, tubeebaza. Naye kaakati twagala okulaba nti bannaaye olutalo luno oluliwo ani agenda okulutuwangulira. Luno olutalo si lwaffe n'akatono. Luno olutalo Mukama yagenda okutulwanira era Mukama yagenda okulutuwangulira. Ani gw'okwasizza olutalo luno? Twagala tulabeko mu byawandiikibwa basajja ki Katonda be yalwanira, basajja ki abaalumbibwa. Naye ng'era tetunnaba kugendayo, entalo mmeka z'olwanye? Tugenda ne tutuuka mu ntalo ez'amaanyi, entalo ez'obwavu, entalo ez'okulumbibwa mu nsi zaffe mu mawanga, entalo mu famire, entalo mu bufumbo, entalo mu baana, entalo mu masomero. Ebizibu bibeera bingi naye ani atulwanira? Bwe tulaba nti Katonda yatulwanira, olabira ddala nga waliwo enteekateeka entegeke, naye nga eyagitegeka alina amagezi agasukkuluma buli kintu ky'ensi kyonna wano ku nsi, ng'era tewaliwo asobola kutuuka ku ndowooza ye. Era ffenna abamu abasinga buli omu agamba nti bannaye Mukama alina amaanyi. Katonda ye Katonda, alaba byonna, amanyi byonna, asobola byonna. Era gwe twagala okuyigako kati. Nze ansi eyange ngamba nti Katonda yagenda okutulwanira olutalo luno. Era ng'amaze okutulwanira olutalo nga tulaba ng'omwana omuwala bw'abadde ayimba Sarah Serumaga ayimba nti ye Katonda akutula enjegere, ye Katonda atulwanira, ye Katonda atuwangulira. Naye ne Bayibuli bwetugamba bweti nti tuyimirire buyimirizi kubanga olutalo si lwaffe naye olutalo lwa Mukama. Katonda yatulwanira. Naye luli twayiga nga tulina ekyawandiikibwa era kyava mu Baluumi 8:28 nkyagala nnyo kubanga kiraga nti mu mbeera ng'oyingidde mu lutalo oba nga waliwo embeera ekunyigiriza oba omulaba azze okusoomooza, gwe ng'omuntu ayagala Katonda, embeera eyo gibalirirengamu ekirungi kubanga ye Mukama yatusuubiza n'agamba nti mu byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala. Naye mu kino era bwe tuba nga tutunudde bulungi, mulimu ebintu Katonda ye byategese, byabazze, byalaba nga bijja kuvaayo bibeere bulungi. Naye nga mu kyo Mukama ayagala okutuzaayo ku musingi, tumumanye nti ye yatulwanira, yalwana ffe ebyo ebitulema. Nga tuli ku kisenge bwe tuti Katonda yasobola okutulwanira, ng'oggulawo oluggi nga lugaanye, Katonda yasobola okutulwanira. Twagala tusome ku musajja ono gwe tusanga mu Byomumirembe ekyokubiri. Bikula wamu nange, Bayibuli yo nina eyange wano. Ebyomumirembe ekyokubiri essuula eya2 n'olunyiriri. Tugenda kuva ku lusooka tutuukire ddala ku lwe17 oba 18, naye wuliriza bulungi. Bayibuli egambye bweti nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo abaana ba Mowaabu n'abaana ba Amoni era awamu n'abo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye.
olwokubiri lugambye bwe luti awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti ejje eddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli era laba bali mu kazazo Nutamali ye Engedi. Olwokusatu lugamba bwe luti Yekosafaati n'atya. Bayibuli egambye Yekosafaati n'atya era nga bw'olaba nti embeera bw'ejja n'ekulumba ekisooka kutya obanga ogwibudde mu kizibu otya. Bayibuli eyogera mu lunyiriri olwokusatu lumakinga Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Njagala tusooke tulabe awo Yekosafaati ng'amaze okutya, Bayibuli egamba tinaye ne yeeteekateeka okunoonya Mukama. Awo we wali pointi yange abooluganda nga tutidde ng'embeera etusobedde. Twagala twekwatekwate ffenna wamu kubanga embeera bw'etulumba, embeera bw'ekulumba ate ne weeyawula owangulwa. Naye embeera bw'ebezze nga bw'eti, abooluganda kye kiseera ffe okudda awamu twenoonye tudde wamu ng'ekitole tusobole okulwanyisa omulabe. Naye laba namba 3 wano egamba mu Yekosafaati mu eby'omu mirembe 2 ekyokubiri 2 olunyoliro olusooka wano ku lwokusatu agambye Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama n'alangirira okusiiba mu Yuda yonna. Abooluganda tulabe nti embeera eno ogiraba tuli waka. Tosuba omukisa guno kunoonya Katonda era abantu bali mu kunoonya Mukama. Buli omu omulaba ng'anoonya Katonda mu kasonda, ku mmenza, ebweru abantu banoonya Katonda. Mwebala okunoonya Katonda. Naye waliwo point twagala tunoonyeze Katonda mu kwetoowaza, mu bwetoowaza obungi nga tumutegeera nti ye Katonda. Ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Ye Katonda eyatuyita. Ye Katonda eyatutonda. Ye Katonda atuwadde obulamu ffe okutuuka kaakano nga tukyali balamu. Naye weebaze Katonda nti akyakuleseewo. Katonda ng'akyatuleseewo tweteeketeeke tumunoonye. Mwaba atandikedde okumunoonya Mukama yeebazibwe tweyongera okunoonya Katonda. Naye tumunoonya tutya? Tugenda kunoonya Katonda mu bwetoowaze. Abooluganda Katonda yeetaaga obuwombeefu. Twetaaga okukkakkana. Twetaaga okuvaayo gye tubadde tuddeyo twewombeeke tunoonye Katonda. Tulaba story y'omusajja ono Yekosafaati yakola atya, yasooka n'atya. Naye kaakati tweyongera olwokuna. Bayibuli egambye nti Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Kuno kwetoowaza. Kubanga otuuka ku point egamba okubeerwa kwange kulivaawa. Okubeerwa kwange kugenda kuva eri Mukama. Okubeerwa kwaffe kuyinza kuvaawo abooluganda. Okubeerwa kwaffe kujja kuva eri Mukama. Kubanga ye nannyini eggulu n'ensi. Katonda ye yatuteeka ku nsi kuno. Katonda yatuwadde ekisa. Katonda yatuwadde byonna byatuwadde. Katonda yatuwadde amaka ge tulimu. Katonda yatuwadde abaana. Katonda yatuwadde obugagga. Kakati Kabaka Yekosafaati yeeteekateeka okunoonya Mukama nti Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna era Yuda okunoonya Mukama. Olwokutaano lugambye Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya oluggya lwali oluggya olupya. N'ayogera nti ayi Mukama Katonda w'abajjajjaffe, toli Katonda wa ggulu. Si gwe watonda eggulu Mukama. Banaye nga tunoonya Katonda kitegeeza tuleeta ensonga zaffe eri Mukama, kwe kusaba okwetoowaza n'ofukamira n'ogamba Katonda wange, Katonda wange. Yesu yagamba Kitange kiki ekikundesezza? Yakakkananga obulumi bumuli bungi ng'atufiirira. Naye kaakano omusajja agambye nti ayi Mukama Katonda w'abajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu era si gwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga. Anoonya Katonda. Agamba nti oba gwe Katonda w'eggulu afuga amawanga gonna. Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi
n'okubaawo ne watabaawo ayinza okukuziyiza. Omuwulira bwa reasoning ye Katonda ow'amawanga, n'omukono gwe mwe muli obuyinza n'amaanyi. N'okubaawo ne watabaawo ayinza okuziyiza omukono gwa Mukama bw'aba agambye okuwonya. Bannaye ono ye Mukama gwe twetaaga okunoonya ku kaseera kaakaakano. Kano akaseera tekaliiko kusala musango. Bino ebiseera bya kukakkana wansi wa Mukama. Obwetoowaze bwokka bwe bugenda okuwonya ensi yaffe. Obwetoowaze bwe bugenda okutuwonya. Obwetoowaze weetoowaza n'ogamba nti owange kanneetikkula omugugu guno ogw'obutasonyiwa ne weetoowaza. Obwetoowaze bukuggyako obukyayi n'ogamba owange kanneetoowaze noonye Katonda n'okwagala njagale. Noonye n'abo be nnali nkyaye n'okwagala njagale. Obwetoowaze bwe bukoma ku kamwako n'otandika okwogera obulamu eri abalala. N'otandika okufulumya ebigambo mu kamwako nga byakwagala eri abalala. Okwo kwe kunoonya Katonda, okwo okwetoowaza. Kubanga ekyawandiikibwa kyaffe kye twasookeramu kyali mu by'omu Mirembe essuula 7 olunyiriri lw'14 nga tulaba nga Mukama agamba nti kale abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe muneetoowaza. Era we ntandikidde. Twalina layini bwe muneetoowaza ne musaba ne munoonya amaaso gange ne muleka ebibi byammwe byonna. Kale nange n'agamba kale nange nayima mu ggulu n'ensonyiwa ebyonoono byammwe n'emponya ensi yammwe. Naye kati tuli ku kwetoowaza, okukkakkana wansi w'omukono gwa Katonda. Okwetoowaza kiringanga mwana kwetoowaza eri muzadde we, oba kiringanga omuzadde bw'alaba omwana we ng'atandise okutambula mu mbeera etategeerekeka y'amalala, omwana takyamutegeera. Omuzadde ayita omwana we n'amugamba mwana wange jangu, n'amugamba tuula awo, n'atuula n'atandika okwogera naye ebigambo by'ayagala abeere nga kyanoonya. Ayagala omwana ono addeyo ku mpisa gy'amwetaagako ng'amwagala yeetoowaze. Kyekiseera kye kimu kino Katonda agamba abantu bange kale singa mwetoowaza. Naye ndaba mu kukkiriza nti okusaba okw'okwetoowaza kwe kugenda okutuwonya. Beera n'ekibuuzo ku birowoozo byo ku mutima gwo. Okwetoowaza kyeki? Okukkakkana, okuva mu kutumbiira, okuva mu kwesitula, okuva mu malala, okuva mu kukyawa, okuva mu kulimba, okuva mu kubba, okuva mu kutta, okuva mu kwesalamu. Ne tuvaayo eri gye tuli nga mpozi tulowooza nti bwe tubyekolera ebyo tuyitawo nga tuyikola ebya microwave, nga tufuba, nga twetumbiiza, nga tetukyawulira. Naye Mukama agamba nti kale abantu bange kakati wandulaba omusajja wa Katonda Kabaka Yekosafaati nti ne yeeteekateeka yadde bwe embeera ey'olutalo bwe yajja ne bamugamba nti waliyo abajja okukutabaala yatya. Naye ekyokuddamu kye ng'omusajja wa Katonda yatandika okweteekateeka n'akuŋŋaanya banne n'agamba tuyingire okunoonya Katonda. Kati ng'amaze okubuuza ebibuuzo ebirala olw'omusanvu lugambye bwe luti eby'omu Mirembe ekyokubiri essuula 2 kati tuli ku lunyiriri olw'omusanvu bw'obanga ongoberera bulungi. Ayi Katonda waffe, si ggwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu omukwano gwo emirembe gyonna? Ali mu kwogera ne Mukama. Mukama Katonda wo ng'otuuse mu maaso ge. Mukama fuka omutima gwo. Fuka omutima gwo mu maaso ga Katonda nga bwe tulaba ekyokulabirako wano. Yogera ne Mukama kyonna kyonna. Katonda ye Katonda atatukweka maaso bwe tuba tumunoonyezza mu kwetoowaza. Katonda ye Katonda atwagala kasita ojja n'omugamba taata nzize omutima gwange gumenyese mu maaso go. Dawudi yagamba nti mu Zabbuli 5:1 nga yeenenya eri Katonda n'agamba omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Omutima gwo kasita gumenyeka ne gubonerera, Mukama tagenda kugugaya. Katonda yeeteeseteese abooluganda okutuddamu essaala zaffe, era Katonda yeeteeseteese okutuwonya. Tugende tunoonye Mukama, tufukamire ku maviivi gaffe tunoonye Mukama, twewombeeke wansi w'omukono gwa Katonda, tukkakkane
gwabadde amala olunaku nga toyogerako ne Mukama, kino kye kiseera okunoonya Katonda. Eyo layini ya kubeera kwetoowaza mu Katonda. Olw'omunana lugambye ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekigwa olw'erinnya lyo nga boogera nti olw'omwenda nti obubi bwe bunaatutuukangako, ekitala, omusango oba olumbe oba enjala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno. Ne tukaabirira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira. Bannaye weetegereze nnyo olunyiriri olwo olw'omwenda oba va ku lw'omunaana oba olw'omusanvu. Ddayokko katono owulira ebigambo bino nti ayi Katonda waffe, si ggwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri, n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna. Ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekigwa olw'erinnya lyo nga boogera nti obubi bwe bunaatutuukangako, ekitala n'omusango oba olumbe oba enjala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno. Ne tukukaabirira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'otulokola. Ono kabaka Yekosafaati ayogera ebigambo ne Mukama. Ebigambo byonna biibino mubiwulidde nti obubi bwe bunaatutuukangako, oba njala oba ntalo oba ndwadde, tunajjanga mu maaso g'ennyumba eno ne tukukoowoola, naawe onootulokola. Owooluganda, ekyokuddamu kiri mu kukoowoola Katonda, mu kwetoowaza mu kukoowoola Katonda mwe muli okuwonyezebwa. Katonda yeeteeseteese otuwonya. Era bwe tulaba sitoori eno yonna nga tusoma, tugenda kulaba obuwanguzi bwe bugenda okutuviira. Gwali nange manyi nti okwatibwako okulaba nti Katonda yeeteeseteese okukola ki? Okutuwonya. Olw'ekkumi n'agamba katugende tubuuke tugende ku 12. Agambye ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde, so tetumanyi bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gatunuulira ggwe. Olulayini ndwagadde luno lugambye nti ayi Katonda waffe, tolibasalira musango. Tuli mu kusaba akati, ayi Katonda, tolisalira coronavirus ono musango, oba yonna gyava ku nsibuko gyava, kubanga ffe tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino ery'endwadde eno Mukama. So tetumanyi bwe tukola kaakati, bwe tuba tukola byonna tubikoze Mukama. Abantu banywa buli kimu, abantu bataddeko masiki. Tosobola kumanya alina bulwadde buno. Owooluganda, kyova olaba olina okubeera omwetoowaze ennyo mu kutambula, olina okuba omwetoowaze ennyo n'okuwuliriza. Okimanyi nti okuwuliriza kye kimu ku kwetoowaza. Munaabe, mweyonje, bw'oba ova okweyambako wonna w'oli oba mu restroom, naaba engalo. Togenda kulya mmere nga tonaabye engalo. Buno olumbe lutambulira mu bbanga, tosobola kululaba. Naye ono omwami ng'asaba n'agamba nti ffe tetumanyi na bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gatunuulira ggwe. Ayinza okutulokola. Katonda yekka amaaso gaffe gatunuulidde Mukama, y'ayinza okutulokola. Embeera nga zitulumbye, tutunuulidde Katonda, tutunuulire Katonda. Tuwulirize, tubeere bawuliriza batuufu. Okimanyi nti ggwe okulya obulungi n'okwefaako oba ogondedde Katonda? Nabadde nkibikkulirwa bulungi nga ndaba nti bannaye Mukama atwagala, atulabye nga tubadde tetwefaako. Ebibala tubiyitako buyisi. Mirundi emeka gy'oyise mu kibuga wano Kampala awo, gy'oyita mu biduukaduuka eyo, nga bw'olaba apo ezo ziyitako buyisi, eppaapaali oliyitako, naye Mukama ayagala tulye ebibala. Kati tuddayo okulya obulungi. Mukama ayagala ofumbe ku bukejje, osaliremu carrots, oba ogattamu ku bivaavava enva endiirwa, owuuteko ku supu. Ebiseera ebisinga supu tumuwuutako oba nga waliwo mukwano gwakututteko mu restaurant,
naye twagala tutandike okwefaako. Ebiseera ebisinga okimanyi nti tufa ku bantu balala. Bw'okyaza ku bagenyi ofumba emmere n'ofumba ennyama, by'otafumba bulijjo tobyefumbira ggwe, n'ofumba ennyama n'ofumba omuceere wano, buli kava konna, naye ng'oyagala kusanyusa bagenyi. Naye kati Mukama atuzzaayo, ebyo byefumbireko maama, bifumbire ku mwami, bifumbire ku baana. Ate bw'osena emmere ku sowaani, teekako emmere ewera. Okimanyi nti bwe tubeera nga tuli awaka, ennyama efumbiddwa, ebifi bibalwa bubalwa, omwana afuna akafi bwe kati. Ate bw'aba akafunye, omugenyi n'amala ayingirawo, ekifi ky'omwana kye basooka okusaba. Kyova olaba edda baatuyigirizanga nga ffe abamu bwe bakuwa enva osooka mu kifi. Naye kubanga omanyi omugenyi atuukira awo, enva zo ekifi kyo ne bakikuggyako osooka mu kifi. Naye ng'ekyo kiyinza okukubya embooko. Era nga bagamba tosookanga nnyama, osooka kulya mmere. Naye ekiseera kituusa abooluganda tweddemu nti Katonda azze okutuzuukusa nti bannaye mwefeeko. Tufa nnyo okulowooza ku ssente okufa ku ssente ez'okwekuumira nga tukaddiye, oba nga kale nga tuvudde oba mu nsi ez'okulekera abaana baffe oba abantu baffe. Naye abooluganda ekyo kyonnyini ombalirirayo gikole bulungi. Akaseera kano weetaaga era okwefaako, weetaaga olye ku ekyo ky'okola. Ne bw'oba tolina akutwalako out kulyako mu restaurant, gwe weetwale. Tuyige okwesigamu. Kati Katonda atuzzaayo, atuyita agamba nti abange, ekibalobera okwefaako kiki? Emmere ogifumbira bagenyi, akanyama enkoko ogisalira mugenyi, era bw'oba ow'okulya weewa lusingosingo. Bannaye eyo tuveeyo tubeere nga tweteekamu ebirungi. Mukama atuzzaayo, tulina okulya obulungi, tulina okunywa. Omuntu gula ku ntangawuuzi, oba gwe wagisimba oba gwe tewagisimba, ng'oli wooli oba oli mu Amerika, gula ku ntangawuuzi, gula ku nemaawa, kola kacaayi akalungi kako, ate tokanywa mulundi gumu ku nkya, break yokka. Naye Mukama atuzzaayo agamba nti bannaye mbatunuulira nga n'okwefaako temwefaako. Mwefeeko, mulye bulungi, breakfast gifune ng'ewera, olye ku ggi, amagi olusi bwe twalinga mu kyalo eyo nga tuweereza amagi, abantu bagakuŋŋaanya bagaleeta, tebalirya bo, balireeta mu church. Kiki ekiweebwayo kyalina, which is okay. Naye mulye ku magi. Goba ku nkoko, abaana bagobe ku nkoko ezo ze mulunde eziri awo, mulye ku nkoko. Naye bannaaye gw'oliryako ddi obulungi, gw'onooyambalako ddi obulungi, gw'onootunulako ddi obulungi. Bw'otuuka ogenda mu mikolo, gw'otuuka ng'ogenda weefunyizza, kubanga naawe muli owulira nga towera. Naye Mukama atuzzaayo. Bino ebintu tugenda kubibalamu obulungi. Ddayo ku layini yaffe gye twafunye eya Baruumi 8:28 nti byonna ye abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala. Katonda bino abitukolera olw'obulungi kubanga akola ki? Atwagala. Okimanyi nti bwe mba seefaako, bwe mba siryako bulungi, mbeera seewombese wansi wa mukono gwa Katonda. Kubanga Katonda bwe yatonda Adamu ne Kaawa okuva ku lubereberye yabatonda n'abagamba mugende muzaale mwale, ate n'ensi n'agituwaako obuyinza, buli ebimera n'abibawako obuyinza balye. Naye olina amapaapaali mu lusuku, buli lw'olikuba bw'oti olitwala ewali we balitundira mu katale, gw'onoosaladde ku paapaali ow'oluganda n'olirya. Bw'ogira kasooli bw'oti omufumba wa mu katale, gw'onootuulako ddi ne famire yo n'abaana ne mutuula ne mulya nga bye mulya mu byenjooyinga nga byammwe. Mukama atuzzaayo. Nywa ku tuzzi ow'oluganda, beera nga weefaako, ddya ku bibala, gulayo ku lugoye olulungi, weeteekemu ku ssente. Katonda kyava atuzzaayo. Naye kino kyakwewombeeka. Eyo ngenzeyo nga mbalaga steps ez'okwewombeeka. Bwe tuba tetwewombeesa eri Mukama, ffe tulowooza nti Mukama azze tukangavula nti obadde mu kibi bwe kiti, okoze bwoti. Naye n'obuteefaako obwefi obeera ojeemedde Mukama. Gwe obuteeriisa bulungi, gwe obutalabirira mukyala wo bulungi, gwe obutalabirira mwami wo bulungi, gwe obutalabirira baana bo bulungi, tubeera ng'abajeemedde Katonda. Naye okusaba okw'okwewombeeka kwe kugenda okutuwonya abooluganda. Katunoonye Katonda, katweyongereyo nga tunaatera okugenda okulaba nga tumaliriza.
olunyiro olwa 13 n'agamba Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato n'abakazi baabwe n'abaana baabwe. Olwa 14 agambye nti awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekariya mutabani wa Benaya mutabani wa Yeyeri mutabani wa Mataniya omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina n'ayogera nti muwulire mmwe Abayudaaya mwenna nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'ati bw'agamba Mukama nti temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Muwulire mmwe nti temutya mmwe kubanga olutalo si lwammwe naye olutalo luno lwa Katonda. Bayibuli egambye ku 16 nti enkya muserengete mulwane nabo laba bambukira awalinnyirwa ezzizi nammwe muli basanga ekiwonvu ne mukisibuka mu maaso g'eddungu Yerweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe. Mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe. Tetwetaaga ffe kulwana mu maanyi gaffe, tetwetaaga kubeera mu byaffe, naye Bayibuli etugambye twesimbe tuyimirire buyimirizi tulabe obulokozi bwa Katonda. Bayibuli negamba nti temulyetaaga kulwana lutalo luno naye muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Katonda. Bayibuli egamba 18 nti awo Yekosafaati n'avunnama amaaso ge ku ttaka ne Yuda yenna n'abaabeera mu Yerusaalemi ne bavunnama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama ne basinza Katonda. Abooluganda Katonda atuwonya endwadde eno eya coronavirus era ekiseera kigenda kutuuka ng'ate era kituuse Katonda atuwonya ffe tubeere mu maaso ga Katonda nga tumusinza nti Mukama osaanidde gwe nannyini eggulu n'ensi ye Katonda ow'amaanyi, ye Katonda alwana entalo zaffe, ye Katonda eyagamba nti tasobola kutuleka nti jjo ne leero n'emirembe gyonna abeera naffe. Eyalwana entalo ez'edda ye Katonda atulwanira. Mukama akuwonya olwaleero bw'obeera ng'oli ku buliri ku kiseera kino emiggo gya Yesu Kristo gye gikuwonya. Kwata mu kifuba kyo ogambe nti emiggo gya Yesu Kristo gye gimponya. Gamba Mukama mukowoole ogambe nti Mukama siggwe Katonda ow'amaanyi, siggwe Katonda ow'ekitiibwa, siggwe Katonda eyatutonda n'otuwa ensi n'ebirimu byonna okubirya. Katonda wange nkukowoola mu maanyi go jangu omponye. Ye Katonda atuwonya. Mukama akuwonya leero era Mukama akuwa omukisa olunaku olwaleero. Mukama akusumululera akuwonya. Beera bulungi ng'osaba ng'okozesa byonna nga bwe bagambye. Mukama akuwonya omukisa. Amannya gange nsigadde nga ndi Meyi Kawaala era mweyongera okuwuliriza. Mukama omulungi abawa omukisa. Amiina.